bwe tugenda ku mu kiwayi kya FDC eky'Ekatonga eno nno muganda wange wabaloseeyo amawulire agalaga nti na FDC ab'ekiwayi kino eky'Ekatonga 36 babakutte ku misango gavumenti e Uganda ne Kenya nga zegase wamu ekigambibwa okubeera egy'obutujju. Babakutte ku gya butujju. Jjukira nti bwe tugenda mu layini ezo z'ebutujju wabadde nga wamawulire agalaga nti baagala okubeera nga basiiga opposition ekifaananyi eky'obutujju, kubanga gwe buli lw'oyogera ku butujju obeera ogenda kubeera nga ate osika amatu aga international community. Gwe kasoyogera ku butujju nti baabano batujju 36 balambirira babakutte. Munnange okusinziira ku office eya Director of Public Prosecution ODPP bamaze okubeera nga bateeka emisango gy'obutujju ku bammemba ba FDC ab'ekiwayi eky'Ekatonga era nga bano nkugambye bawera 36 bakwatiddwa Kisuumu. Ekisuumu Kenya. 36 bano mulimu abakyala 3 era nga already bali Luzira, babatadde dda ku rimanda e Luzira era nga bwe batyo balabiseeko maaso g'omulamuzi kooti e Nakawa Chief Magistrates Court. Bwatyo ne babavunaana emisango ne babasomera emisango gy'obutujju. Bano nno bakwatiddwa era nga basangiddwa Kenya okweri Pastoral Leadership Center gye babasanze e Nakuru Kenya era nga kigambibwa okuba nti okusinziira ku babakutte nti babadde bapulaninga okubeera nga benyigira mu bikolwa eby'ekitujju. Dr. Kizza Besigye abaddeko byatutegeezeza ku nsonga eno mu kunnyonnyola sayidi ye tugenda kuba tugiraba wamu munnange ne spokesperson omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke eyatugambye nti babadde bakwatagana bulungi nnyo ne bannaabwe aba Kenya mu kunoonyereza kwonna ku nsonga eno. Era bwe batyo nga bamaze okubeera nga bakwatibwa babakwasizza ab'ebibinza mu Uganda wano mu kiro ekya Julayi nga 24 okusinziira ku Lusoke. FDC Katonga faction era nga ono avuganyiza kwa President emirundi 4 Dr. Kizza Besigye kino tekyamusanyusizza ekyokukwata bammemba era nga ne babakwasa External Security Organization ESO Julayi nga 24 bwe bati ne babasimba mu kooti wali e Nakawa ne babasomera emisango egyekuusa ku butujju. Naye bano mu buvumu obw'ekitalo bwe batyo nga baleekaanira waggulu nti bino bijja kuggwa, Museveni ajja kugenda, olunaku olumu Museveni aligenda. Ne babasindika ku mere e Luzira ku remand ennaku z'omwezi paka nga 23 omwezi ogw'omunaana. Naye Dr. Kizza Besigye bw'atyo n'atuwa sayidi ya story atunnyonnyola biki ebyabaddewo. Agamba nti nno Julayi nga 23 bana FDC y'e Katonga ekiwayi ky'e Katonga bwe batyo bagenda ekisuumu wano e Kenya era baali bagenze mu leadership workshop eno yalina okubeerawo wiiki emu kwegamba nga yakutwala wiiki emu. Besigye agamba nti newankubadde bano 36 babadde bayise emitendera era nga baakiriyalingiddwa Uganda Immigration wamu ne security, naye gye babadde bagenze ate babasazeeko
group eyabadde erimu ba officers ab'e Kenya Defence Forces wamu ne Ugandan Security Agencies kwegamba abasazeeko bano gye babadde bagenze eri ekisuumu babaddemu amagye g'e Kenya wamu ne security agencies eza wano babadde wamu. Besigye agamba nti nga bamaze okubeera nga baraidinga we babadde bali 3 bakwatiddwa baatulugunyiziddwa bya nsusso bwe batyo ne bakomezebwa wano e Uganda oluvannyuma lw'essaawa entono ennyo mu kiro ekyo era nga bamaze okubeera nga bakwata bano. Kati tuli Bukweri Catholic Pastoral Center. Bano munnange abatuuze baayo ekisuumu awo nabo baaluguddeko kubanga ate era ennyumba zaabwe zaasaliddwako nju ku nju, gulawo, funguwa, era ne bakwatibwa. Besigye agamba nti eno yabadde combination nti ba security officers abaagendayo aba abakoze kino babaddemu aba Uganda n'ab'e Kenya amagye g'e Kenya. Era agamba nti ebintu by'abantu byabbiddwa, byatwaliddwa, byawambiddwa omuli kompyuta, amasimu gaabwe ne batulugunyizibwa. Bangi bafunye ebisago oluvannyuma lw'okukwatibwa era bwe bati bavugiddwa ne babatwala bano ne bakomezebwawo e Uganda nabo nga babatulugunyizza. Naye mu kubayingiza mu Uganda ate munnange tebabayisiza mu mitendera mu ngeri gye bakwatamu Bobi Wine nga tayise mu immigration kukakasa nti akomyewo wano. Kati nabano tebabayisiza mu immigration y'e Kenya oba eya Uganda wabula bavuze buvuze ne babaleeta. Kati Besigye ayongerezako n'agamba nti bano bakwatiddwa ne babatwala mu safe house Torture Chambers eza wana Uganda eza External Security Organization ESO paka bwe batyo babaleeteddwa ekkololo ku kisaawe wali ne babasimbya layini olwo abamawulire basobola okubeera nga babakwata ebifaananyi okulaga eggwanga nti bano gavumenti ya Kenya yebatuwadde era babadde bengejinga mu bikolwa ebiteeberezebwa okubeera ebyebutujju okusinziira ku Besigye. Agamba nti okukwatibwako abantu 36 kuno kukontana n'amateeka ag'eggwanga Uganda kubanga tebabadde na kintu kyonna kye beenyigiddemu kya bulabe oba kitali mu mateeka. Baakwatiddwa so nga ate babadde bayitiddwa e Kenya era bayingidde mu mateeka. Babadde bagenze mu workshop eyabadde mu mateeka. Bakwatiddwa mu bukyamu era bakomezeddwa wano okubadipootinga mu bukyamu ng'ogyeko kubatulugunya n'okulinnyirira eddembe lyabwe ebyabatuusiddwako gavumenti ya Uganda n'ey'e Kenya. Besigye bw'atyo asabye gavumenti y'e Kenya okuyingira mu nsonga eno era n'asaba nti kino kyalibadde kikolebwa kubanga bo nga bo munnange ate kibeewuunyisizza nnyo nti kubanga muganda wange Museveni eyajja n'emmundu amanyikiddwa ennyo rigimu ye yabamukwata mmundu nti amagye ne security forces bwe batyo balumba kooti ne bagisalako wano e Uganda, balumba parliament ne bagisalako, era ne international criminal justice ekimanyi bulungi nnyo nti bano bayingira mu ggwanga ery'omulirwano erya Congo DRC, Democratic Republic of Congo, ne babbayo ebyobugagga. Bano bamanyikiddwa mu kutulugunya bannamawulire wamu n'okukola ebintu ebitakoleka mu kulinnyira eddembe ly'obuntu n'obutagambwako. Era nti munnange bannayuganda bali mu kaweefube okulaba nga bejjako abantu bano enfuga embi ne bwannakyemalira. Naye
ekiraliikiriza era munnange ekyewuunyisa nti ekyabaddewo mu incidenti eno nti enneeyisa eya gavumenti y'e Kenya eyalibadde oba tesaana kubeera nti yeeyingiza mu kintu ng'ekyo oba okuwudiisibwa bw'atyo n'asuubira nti oba oliawo institutions ez'e Kenya zinaanoonyereza mu nsonga eno basobole okubeera nti ensonga bagitegeera mu butuufu bwayo, bayinza okuba baawudiisiddwa bannaabwe abeeno nti kakati abo baabo bazze mubakwate ng'abatujju bazze kukola ki, baagala kujjako gavumenti. Jjukira nti e Kenya ebibaddeyo nawana e Uganda twakava mu bintu nga ebyokwekalakaasa ku buli bw'enguzi, kakati ebikola byonna oba oliawo ebirimu abantu nga kati balabika bano bagenze ku pulaaninga. Jjukira nti eggwanga ery'e Kenya lya nkizo nnyo bw'otunuulira emirimu egibaddewo mu ntalo nti libadde lituulamu nnyo enkiiko. Eno olutalo lukwajja mu Uganda, ba Museveni ne bannaabwe n'abalala bonna bwe batyo ne bagenda mu ggwanga ery'e Kenya ne bateeseza eyo ne bakomawo. Kati ndowooza okusinziira ku bintu nga bwe bitambula ekyo bagezaako butakiwa mwagaanya yadde basuubira okuba nti bagenda kuteesa ki. Bano bagezaako kukola essomero kati nga wano ekamookya erya Nuupu eribangula abakulembeze basomesa biki buli lunaku, balina bitulaga ebintu ng'ebyo. Era waaliwo okutya nti bayinza okugamba nti bano basomesa bya butujju, basomesa batujju, kubanga ekyo muganda wange tigwe bw'okyogerako bo babeera bamanyi bulungi nnyo nti kifaanaganako mu kaseera kali aka COVID. Mujjukira akaseera ka COVID bwe kabeererawo muganda wange nga muba muziika omuntu ne bajja abasajja nti omugenzi afudde COVID, ne bajjayo akazindaalo ayayayayaya ababadde ku mulambo bonna abaze okuziika bonna abakungubazi ne babuna emiwabu mu mimwanyi mu bitooke gwe balese wa COVID. Naye ng'ekyo baakikolanga mu maaso ga kamera era bongera okubeera nga bateeka eggwanga Uganda ku bunkenke nti COVID w'amaanyi, COVID wuuyo bannange. Jjukira nti bino byateekamu ebyobufuzi mu kiseera ekyo twali mu biseera bya kalulu na kampeyini. Ekintu munnange kye baakozesa ku advantage yaabwe. Kati n'akaseera kano jjukira nti akasiriikiriro okugezaako okubeera nga bafuna ensonga zonna nti waliwo enkwe ez'obutujju n'ebirala byonna bino byonna bisuubirwa. Bino byonna bisuubirwa. Naye Dr. Kizza Besigye bagambye nti bano bagenze mu mateeka. Immigration y'e Kenya eya Uganda bonna babakiriyalinze ne bagenda n'ekye bagenda okugenda nga balazeeyo era nga ne workshop gye bagenda mu leadership workshop etegekeddwa wiiki namba gyegenda okubeera ng'emala ng'etegeerekese. Naye kyewuunyisa okuba nti ate muganda wange bali kugwa butujju.